kyabuwangwa oba kya buntu omuntu yenna bw'aba alwadde okumulambula, okumusabira n'okumuzzaamu amaanyi okussuuka obulwadde bw'alimu. Ebbanga lye tumaze ffenna tetuwulirangako pulezidenti nti yalwadde oba tasobodde nagenda ku mirimu. So kitukakatako nga ffe baakulembera nga bannansi okumuwa amaanyi n'okumusabira n'okumulambula. So kye tukola wano kumulambula n'okumusabira, naye amanyi nti ebweru eyo abantu bamusabira. Era kye twagala ku lunaku lwa leero kye tukoze kukkirizibwa abantu mu budde bwabwe bwonna bwe babasobodde, aleese obubaka bwe, aleese ekimuli kye, azze mu ngeri yonna gy'asobodde ng'awulira ayagala kwagaliza pulezidenti okussuuka obulwadde, okukireeta n'akiteeka awo, oba n'obubaka bwe n'abuteeka awo, ne yeeyongerayo n'agenda mu mirimu gye. Abantu bonna era tubakubira omulanga era tubasaba abali eyo nga baagala pulezidenti, nga bamusabira, nga baagala assuuke akomewo ku mirimu gye, abakyamuyinamu n'essuubi olw'emirimu egy'enjawulo, bajje bateekewo obubaka bwabwe. Tebwetaaga kuba buyinza okuba bwa mukono, oyinza okubupurintinga, oyinza okuleeta kaadi, oyinza okuleeta ekimuli kyekyewaka, oyinza okuleeta ekimuli kyoguze, engeri yonna gy'oyagala okuexpressingamu okusabirako eri pulezidenti okujja n'akuleeta awo ne yeeyongerayo n'agenda mu mirimu gye. Omuntu yenna yonna gy'avudde oba oli wa kika ki, wano olwedde bakkirizibwa, si wange si wa wano olabawo ebika by'abantu banjawulo, oba oli wa boodabooda, oba oli wa mu katale, oba oli wa mu kisenyi, oba oli wa mu ofiisi, oba oli minisita, oba oli munnaddiini. Kaakati wano tukkiriza okukolerawo mpaka ku Lwokubiri bwe tugenda okulekera awo okuleeta obubaka obwo. So okuva olwaleero mpaka ku Lwokubiri abantu bajja kuba bakkirizibwa, bajja na kufuna wano obuyambi baba babwetaaga. Atasobola kuwandiika asobola okuteekako ekinkumu, oba kikyetaaga na kuwandiika teekawo obuteesi bubaka bwo, essaala zo zijja kuba zituuse. Kusooka ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero. Kyokubiri, tosobola okwewala obulwadde. Ffenna buli ali wano tasobola okwewala obulwadde. Kye tuzze okukola olwaleero okulaba obumu, okulaba twagaliza pulezidenti yaffe quick recovery, twagala pulezidenti tuli mabega we. Kuba okimanyi bulungi naddala ku time ya COVID, pulezidenti yali ku mwanjo okulaba tulwanyisa obulwadde bwa COVID. Sikiwulirangako pulezidenti ng'alwadde, guno gwe gusoose. So tuzze okumusabira, tuzze okumwagaliza, tuzze okumukakasa tuli mabega we nga Bannayuganda. Bino si bya bufuzi, ndi wa NRM oba ndi meya oba ndi district chairperson, nzize nga mwagaliza quick recovery, good health, n'okumwagaliza abeere bulungi wangeri gabadde. Obwa COVID bukyaliwo era nsaba buli Munnayuganda obulamu bwe bugagga. So obulwadde bukyaliwo, olaba president precautions zonna abadde azituukiriza 100%. Naye wuuyo Madam Diana Twin akakasiza president yalwadde COVID-19. Good enough, eri curable. So tumusabira busabizi okulaba avaayo mu isolation atandike emirimu gye weakomye. Kuva ekitebi kadda wa NRM ate mobilizer wa NRM. Tusobola okusaasira kwange eri His Excellency Mr. Yoweri Kaguta Museven olw'obulwadde. Naye abamu bataddemu ebyobufuzi mu pulezidenti alimba. Nannyini mulamu bw'agamba nti ndi mulwadde. Kakasa nti ndi mulwadde. Ffe mu Buganda omuntu bw'afiira omugamba nga kitalo, bw'alala omugamba ng'olabye n'obulwadde. Musabira Katonda amukuume assuuse era nkubiriza abantu bonna. COVID akyaliyo yadde si w'amaanyi nnyo ng'oli bwe yali, bakutadde ku oxygeni, naye nga COVID gyali abantu mwekuume, abantu mutekeeko masiki, mugoberere amateeka ga COVID nga bwe gali, kuba obulwadde gye buli. Amanya Damali Kibirige. Male
Ntanzi Stephen Male nga nze chairman wa NRM aba Kampala region. Nze kyensinze okwagala okwogerako nti wano tuzze kulookinga abantu balowooza nti olwokuba balaba abantu batono nti gwe mukolo gw'okusaasira pulezidenti wa Uganda ffe tumwagaliza. Ffe tuzze kulookinga buli munnayuganda agenda kuleeta wano ekimuli kye oba kaadi ye nga batugambye. Ffe tuzze kulookinga ne tulondamu abantu atonotono abalina ensa baggulewo okutuusa ku Mande otujja okujja wano ne ttiimu ennene ennyo okulaba tusaasira mukama waffe okwagaliza pulezidenti waffe asobole okudda engulu asobole okuwona obulungi obulwadde adde mu ofiisi addukanye eggwanga addukanye ebya East Africa n'okugatta East Africa yonna awamu. Mukama abeere nammwe. Stephen Ntanzi nkubiza bakyamani ba NRM mwenna wejje muli n'abakulembeze bonna aba Uganda mujja tusaasire mukama waffe n'omwagaliza okusituka okulungi. Stephen Ntanzi Male ge mannya ago. Nze Kibirige Joero, nze mwogezi wa boda boda wa Kampala. Tuli wano olwaleero ekyamazima bukyanga tubeerawo tetulyako nti omukulembeze yalwadde era n'owulya nti omukulembeze tagenze ku mirimu nti olw'okuba yalwadde kyannaku era tuzze okumusaasira. Tukubiriza ababodaboda bonna mu ggwanga okwongera okusabira pulezidenti n'okwogera okumwagaliza obulamu obulungi. Tukakasa nti pulezidenti waffe fayita mulwanyi saabalwanyi era nga yalwanyisa covid ku mulundi guli. Covid yatwepankiddeko ne yeepankira ku pulezidenti waffe naye tukimanyi bulungi nti osaabalwanyi ako ka covid agenda kakuba mu wiiki emu oba bbiri nga kaweddewo. Abantu mwambale masiki mukiipinge distance. Pulezidenti tukwagala ng'oli mulamu kubanga bingi nnyo bye tukusuubira mu byokyakolera eggwanga lino. Ffe twongera bwongezi musabira awone mangu. Nze Kibirige Joel, omwogezi wa bodaboda mu Kampala. Yeah.